Mukomba box Afukidde Omulamuzi Akayinja Mungatto. Kigambibwa mbu Omulamuzzi yatwala Kadaama, Eyakukusa Kadaama n'amutwala UK. Enembozi kanjitandike bulungi nnyo osobola okubeera ng'ogitegeera kubanga oyinza obutakitegeera. Akatambi ako ngenda kakuzanira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobola okulaba. UK London baakutte omulamuzi amanyikiddwa nga Justice Mugambe. Wano mu ggwanga erya Uganda omukyalo ono mulamuzi mu High Court, judge mu High Court ya wano mu ggwanga erya Uganda. However, yava wano mu ggwanga erya Uganda ng'agenze London okusoma obusawo. Eno lawyer naye yagenda e London okusoma obusawo. We yatuuka e London okusoma obusawo kigambibwa mbu n'afuna ssente n'akukusa omuwala, bagamba oba mbu yali mukozi we n'eno oba yakukusa muwala mulala, n'amutwala e London n'atandika okubeera ng'amukaka okumukozesa emirimu nga Kadaama. Oba kitegerekese tetutamanyi oba ono omuwala n'eno Uganda yali Kadaama we oba nga mukozi we oba yakukusa muwala mulala, naye kyonna kyekiri emisango gye bamuvunaana gyakukukusa muntu omuyisa mu ngeri ezitali za mateeka, bw'atyo n'amutwala gy'ali e London wamutuusa n'amukaka okusinza ku information kigambibwa mbu n'amukaka okubeera ng'amusaavinga oba ng'amukolera emirimu gye nga oyinza okugamba maid oba omukozi. Ono nno yandisibwa emyaka gy'obulamu bwe gyonna egisigalidde, kyekibonero kyayinza okubeera ng'afeesinga. Yakanye okwewozaako nti bannange nange ndi lawyer nina immunity nze ndi judge mu High Court e Uganda nga babiwulira nga tebabiwulira abeeri. Tulinze insala omusajja akubye eŋŋombe agizeemu. So tuyinza kusalawo kwa court tulabe ono kigenda kuggwa kitya. Kankutereka akatambiko okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okubeera nga okeerabirako. I'm going to have to now arrest you on suspicion of keeping somebody in slavery and servitude under the Modern Slavery Act. So you don't have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned, something which later on in court. Officer. Anything you do say may be used as evidence. All right. Sorry? I am a judge in my country. I even have immunity. I am not a criminal. You've got immunity in this country? Yes. I have a diplomatic passport. You're a diplomat? Yes. So we'll need to see that then. Yes. And then we'll need to speak to the embassy if you are a diplomat. I came here as a student. I don't need her to work for me. I didn't come with her. She asked me because she has worked at my home before. She asked me